Abavubuka okuva mu masomero ageetoolodde Buliisa babanguddwa ku ngeri gye bayinza obutasigala mabega mu mirimu egikolebwa mu mafuta mu disitulikiti ezitooloddewo nga Hoima ne Bina endala. Engeri y'amafuta gye gali mu kifo kyabwe, engeri y'amafuta gye gasangibwa wano mu kifo kyabwe, twagala abaana bano abato, abaana abagenda okununula eggwanga olwaleero n'enkya, twagala tumanye oba balina amagezi y'amafuta. Omusomo guno gwateekeddwa ab'ekitongole kiwanakyewa ekya Action Aid ng'abavubuka baseeddwa ebibuuzo ebikwata ku mafuta okusinziira ku masomero gye bava ng'abasize okuddamu ebibuuzo obulungi baweereddwa ebirabo n'okubasiima. Essomero erinnyodde Malala Kendo liweereddwa awaadi ebakwasiddwa omubaka wa pulezidenti e Buliisa Peter Busobolwa. Oliver Busobolwa asiimye abategesi b'omukolo guno olw'okulowooza ku bavubuka b'e Buliisa ssaako n'abayizi olw'okujjumbira omusomo guno kubanga gugenda kubayamba okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ku mafuta agaazulibwa mu kitundu kyabwe. I want to thank the children for participating in this program. I want to thank RDP and Action Aid for giving support to these children who exercise the basic capabilities for the better of our district and Uganda as a whole. Omwogezi wa Action Aid Flavia Nalubega ategeeza nti omusomo guno ku bavubuka gwe gusosobola nga tegugenda kukoma mu disitulikiti eno yokka wabula bagenda kugezaako okutambulira mu disitulikiti endala omuli eby'obugagga by'omutaka. Twagala tumanye oba abaana mu Buliisa bamanyi ebifa ku mafuta. Amafuta gasangibwa mu Buliisa ne disitulikiti endala eziri mu Bunyoro ne mu Albertine yonna nga nebugezeyo, naye katutandikidde wano mu Buliisa ne mu disitulikiti endala tujja kugendayo. Abamu ku bayizi bitogedde bategeezezza ndi basanyufu olw'okwenyigira mu kubangulwa kuno kubanga kibayambye okweyongera okumanya ebikwata ku mafuta. Buli muntu akola ekintu aba asuubira obuwanguzi. Tosobola agenda kukola ekintu kyo nga omanyi nti tosobola kuwangula. Kyengamba bongere okukola otusomesa okufunira amawulire agafamu oyero. Nsoboga Isima yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.